Kharkiv. Ekimu ku bitundu ebyasookera ddala okugwa mu mikono gya Russia nga kyejjeerumba eggwanga lya Ukraine okulyaŋŋanga ku nsonga ezeekuusa ku ky'okwagala okwegatta ku mukago gwa NATO. Zaali ennaku z'omwezi 24 ogwokubiri 2022 nga Russia eryanyi ligiwala. Abasajja baakuba ebibuga ebikola ekitundu kino kumpi kwagala kubiseeteeza ensi ebyerabire. Olwaleero kumpi Kharkiv yonna bweti bwefaanana oluvannyuma lw'Abarussia abaali bagiwambye ate okugyetegula olwa Ukraine gye baanyooma okubafutiza n'ebatuula ku nfeete. Olutalo Russia lwe yasuubira nti lwali terugenda na kugitwalira mwezi nga bali mu kutokosa kijjulo kyakwekulisa buwanguzi lugenda kukwata omwezi ogw'omwenda wabula nga Russia lwolekedde okugireka ng'enuubusa ebisusse. Okumanya Ukraine yagaana okunywa oguteese, basajja baayo baatutte Abarussia entyagi okukkakkana nga bawambye n'akabuga Vovchanski akeesudde kilomita 3 zokka okuva ku nsalo eyawula Russia ne Ukraine. Amagye ga Russia agasinga geesozedde ewaka okwetaasa emmundu etulika ng'emberenge abasajja ba Volodymyr Zelensky gye batokosa. Vladmir Putin owa Russia bwe yalabye ng'olutalo lwolekedde okumufuukira lutaakome kwe kukoowola basajja be abaazirwanako abasoba mu 600,000 nabo bambalira emigemera wala beesogga olukkoola bayigge obusajja bwa Ukraine. Kyokka bangi ku bano baamugambiddewo nti awunye weewaawo era waliwo n'abaalabiddwako nga basibyemu ebyanguwa baddukire mu ggwanga lya Mongolia Putin agenda ssebalala. Okumanya Russia eyebye abajaasi ba Ukraine buli lwe bagikolako obulumbaganyi basooka na kubalabula beeweeyo so nga abo abagaana bafuuka embuyaga ezikunta. Bangi babadde beebuuza kino Ukraine ekikoze etya nga Russia ebasingira wala mu by'okulwanyisa omuwendo gw'abajaasi n'obukugu mu by'ekinnamagye. Ekiri mu giraasi ekisooka kiri nti Ukraine eyambiddwako amawanga mangi amawesi g'ebyokulwanyisa okugiwa buli kyuma kye yeetaaga okukkakkanya Russia ekigiwadde enkizo nti mu byokulwanyisa bino mwagiramu n'ebipyattuku mu buyiiya ng'emizinga egibadde tegirabwangako walala Ukraine gy'ebadde ekozesa okuwuttula obunyomero bwa Russia. Ekimu ku ebyo ebitalabwa waliwo eŋŋamba ezizunga nti eggwanga lya America nga liyambibwako Isirayiri lyesoggadde olutabaalo obutereevu nga be bayambako amagye ga Ukraine aga Special Forces okukozesa obukodyo obw'ekika ekya waggulu okugwa ekiyiifuyiifu ku magye ga Russia ne bagasanjaga awatali kisa. Ekirala ekitalabwa be bajaasi ba Russia bennyini mbwe abaatuuka akaseera nga tebalaba mulamwa gwa lutalo nga bangi ku bantu be babalagiranga okutta ate boogera lulimi lwabwe lwennyini nga kati obutazzaayo muliro mungi nga Ukraine ebalumbye kabonero ka kunyooma Putin n'okumujjukiza nti abooluganda bitane bwe bikoonagana tebyatika. Putin eŋŋambo zizze zimwogerwako nti obusungu bw'okumusindiikiriza ayinza okubukkakkanya n'ekisumuluzo ekiggula etterekero ly'ebyokulwanyisa zisabyala ebya nyukiriya ng'ayagala aziggyeyo kale alabe Ukraine bwetaave ku maapu yansi. Okusobozesa amagye ge okutirimbula buli kiramu nga tewali kye beekwasa nti mu bibatta mulimu Barussia bannaabwe abaasenga e Ukraine yasazeewo buli kitundu omuli Abarussia ng'akyakirinamu obuvunaanyizibwa okuli Kherson, Donetsk, Luhansk ne Zaporizhia ategekeyo akalulu k'ekikungo mbwe abaayo basalewo ani gwe baagala okuwagira. Kyokka abalonzi okusalawo nti badde ku ludda lwa Ukraine kyandiba ekizibu kubanga abajaasi ba Putin be batambuza obusanduuko omuli obululu nga tiikyo gikuba balaba kaleka kutanda olonde bye bataagala. Akalulu kano kakomekkerezeddwa nga 27 ogw'omwenda. Kyokka bino Ukraine erabudde Russia nti tebigiyigula ttama y'olutalo ekyalubaleetera nga kati amagye gaayo agaba mu ntunsolo gakonkonyedde okuliraana ekitundu ky'e Kherson, Beppo ne Novakhovka ekyongedde okuteeka Russia ku bunkenke n'etunula Nakimaka ng'eggumba eggerekere ku nkolo. Nze Solomon Kaweesa.